Sose nchagadde nnyo nnyini ddala naye emisango gy'ennaku gino nga middugavu twakulaba tugamba nti emisango giba mweru naye leero ndabye ku musambwa omuddugavu. Nakanjako Matilda agambye nti abanywanyi emisango nga gikanga ennaku zino naye ate mu kwekanga saasizza terefayina y'omusajja era ngambye engeri gye ngenda nti okumusasulamu akaboozi kiro kiramba. Bwe tugendako ku mutimbagano gwa WhatsApp ono agambye bannaayi Gravita awebebekulu sente ze bannaayi amuwe sente ze. Ate omulala Kayiza ye n'agamba nti kingisa hajju weewaawo bannaayi ndowooza ebyo bye bifa ku mitimbagano naye nga gavumenti bwe yagamba mu mwaka gwa 2023 Abannayuganda bajja kuba beeyongedde okugwa eddalu kubanga tulaba omulamu omulala ate ne bibaweereza abirala naye ate ekyo fene kitugaana kweyongerayo mawulire ga lunaku olwaleero. Bwe tweyongerayo mu kitundu ky'Ebutannayika eyo nno ye walabiseeko omukolo fululabiswa oluvannyuma lwa Yunivasite y'e Makerere na ssettendekero eyo enkulu mu Uganda okutikkira abaana abasoma mu 14 Beddu. Wano n'abazadde ab'enjawulo bavuddeyo ne babakwata obubaga bwe bakolera abaana bano olwo babayozeyuze emirimu egy'ettendo gye bakola. Wano nno bagamba nti nno nalime wako ng'atannanyuka munywanyi na bano emisomo ate bagikubye oluku mutwe ate bayingire mu nsi ey'okunoonya n'akasente. Wano nno abantu n'abatuuze babaddeko ebintu byogera nga bagamba nti newankubadde obukolo bukoleddwa naye ate embeera ebadde ya kinakunaku naye olwonze ne ŋŋamba nti omusasi waffe kitaayiike kinejjulira olwana lwa mbogo oyo omukombi w'endasanyi waba nga yatuusidda mu kitundu lwaki abatatuwa ebisingawo kwebyo. Tugende butereevu mu kitundu ky'Ebutannayika ate tulabe abanywanyi eyo bagamba ki weewaawo. Tata jona mukwano toleeta byabufuzi ku mukolo gwa mwana wange owulidde toleeta byabufuzi ku mukolo gwa mwana wange mukwano saagala nzame nani pati zange mpagira Arsenal owulidde Arsenal juu mani juu toleeta byabufuzi mukwano owayireka njogere newankubadde ame graduate nereka njogere owulira oyo si yakuzala stepfather wo kyobalaba agala nona mukolo nakugambye nfuna aboogezi b'omukolo nangamba omukolo njakugogera mukwano bonzizira mukolo gwa mwana wange nsemanye kyembute mwana wange mukozesa kikazi kyekyo bano abaana okusoma singa si gavumenti ya pulezidenti Museveni njogera oyogera mukwano maada nanga oyogera basaba ne banyabo tuli ku mukolo gwa muwala wange ono era ng'olunaku lwaleero yagraduatinze awerayo fiiza muwala ngoina stepfather mwewa importance kazi nakula naye ngatoka makolo asandi ango chaimani mbadde nsaba omuze tugenda muyita tumuyite ale nja kuonoona omukolo nze nagawa ayalira entima munkwateko I'm a timber I'm a lion don't interfere me mukwano nedda kyona mukolo gwa mwana wange Yo, webinara nabaki basaba ne banyabo DJ Mpo mudigido tulete mama Jona aje ayogereko eri abantu ati muwala yagula adresse DJ tuwa DJ muka banange tusoke tukubireko mukama obugalo bw'amaanyi tukubireko mama Jona obugalo bw'amaanyi nange nga tata munkubireko obugalo bw'amaanyi nebuuka kiki yena masa n'omukolo basaba ne banyabo ono omwana waffe nenze zimwambazi kisirani obusiru bw'abaana ab'obuwala bombokulata yuti yakuweredde mbadde mukazi nyankola kyange nakuweera kati okaba ki okusiga bw'ekirogo basaba ne banyabo
olutwatwala budde bungi mbadde nsaba mama Jona ayogereko gye muli. Era de basebo. Era bannanga bakyala b'ebusitema temunswaza. Era de banyabo. Era de basebo. Mukulika amakubo. Owayina kayizo nesimbyeko. Lord Mayor Big Christmas wayimidde natudde nga naye wensimba. Lwaki wembadde nga nkutendeka? Ekibiina ky'abakyala b'ezziro we bazinga munesimbako. Yako omuzindalo oliko omugambe. Olw'okuba olina pini mu matu maama. Watch out. Owulidde? Bino byansi. Eno ensi esobola okukuba n'obonaabona ng'akabadazo. Muleke mugambe mwana wange wendifa aliko abaana tewali amubuulira. Owulidde mukoma. Ojamugambire waka mama Jona. Ojamugambire waka. Owulidde? Nsobola bannyo kumpisa embuzi mubi. Atandise. Nakimugambya. Yogera mama Jona tugenda obadde. Mama kola speech day yange oba oli mugwangu kwata. Omusajja ompanda mukama kukwenda ku stage oga speech day yange oyogere. Mwana wange wa muntu mbwe. Owulira yemuka. Basema ne bannyabo mwebale kujja ku birthday ya mwana wange. Graduation. Kola speech day yange. Yogere, ajogere. Kola speech yogera. Abantu saizi webuti obusungu buva kumpi. Obyedala kugumba. Yes, yogera speech day yange. Ah, sorry. Abantu. What's omukazi omuntu neza. Basema ne bannyabo mwebale kujja ku mukolo gw'omwana wange mumulaba bakubiri kai 5 nayiga okusenya ngula eddagala amannyo gonna olinga babira NRA kigendeera bakyabadde kyaliro lukka. Tomorrow clash your mouth. Thank you. Basebo ne bannyabo mwebale kujja ku birthday ya graduation mbadde nkimanyi wambakira. Ndi musanyufu nnyo olw'okuba nti nze ku mukolo gumu bannange teopisto wewulya nakawuyo bannange balakalaawo fiikumaleza akalaawo kaira yoyo munnange anti yankomba enziro ku mugongo webale genda naye bannange bulira tatya nayiga okubuuza mutabani wamuyigiriza kyedde munkulya esaabu saagala byabufuzi owulira. Basebo ne bannyabo olwaleero siikaaba amaziga gano lwakuba nti ndi mu nnaku. Kino kyendiko oba kyempulira omuzungu kyayita tears of joy. Tondaba mu kamwa. Mukwano sigwe wampeera nange nasoma eyi bawatahanga bimanyi bapamafama. It's okay. Osegera nekola alifu beteeze byonna bimanyi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Takbir. Ala akbar. Kama yebazo. Basebo ne bannyabo olunaku olwaleero ndi musanyufu nnyo omwana wange asomye n'amalako. Ekyamazima teyibadde byangu kuba kitaawe amuzaalira ddala yafa buno obwaffe. Abaganda mubutegedde nkumuunye. Kubanga bamuwaananga nnyo. Yes. Oli stepfather ensi ekimanyi. Kubanga tolina kyompa omwana muweeredde bubumu. You understand? Wewe yapata ansize. Nzame positive. Yes. Ni mulamu. Yes. Basabo ne bannyabo omwana wange asomye n'amalako. Naye endowooza omwana wange asoma gy'asomyemu. Ningula gyakulidde. Atandise. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan aw sallallahu alaihi wa sallam. La ilaha illallah. Oli speak man. Thank you. Basebo ne bannyabo omwana wange asomye n'amalako. Gyembodde teyibadde byangu kyova olaba nasazeewo ne mugamba I need to make a speech day mbe nga njogerako gye muli. Basebo ne bannyabo mu kusomesa omwana wange sibadde bwomu. Mbaddeko emikono egibadde ginkwatirirako okulaba ng'omwana asoma.
Ino nebaliza omwami oli ayambadde galubindi MOP La Lopeche, Honorable Minister of Justice. Kamera k'emyaka gyabo giroga, olowooza mbu wali atuusewo yekka. Sooka ojje katono, omwana sooka okomewo. Jangu. Sembera wano. Sembera wano. Sembera wano. Funyulula engalo. Funyulula. Guno omukono. Basket. Saagala musabiriza abantu abakulu. Ntumye kumubuuza ko musabiriza. Dayima mangu omubuuzi. So both come here, you wait my orders. Saagala saakutendeka bad manners empisa mbi nja kukuba peva. Nkwasa kawanga. Bombo kulata youth. Basebo ne banyabo Honorable nsaba oyimuka obubireko abantu. Wallahi nsaba, I'm down on my knees. Honorable obubira ku bantu bamukolo bakulabe. Bannange oyo akalulu kali waka Honorable. Omwami Honorable ye MOP La Lopeche, Minister of Justice. Mwagalako ekintu kimu. Mwami w'amazima. Mukuba w'amazima yengera bannakayiza. Ikimanyi oli mukazi muneko. Naye omwana wali baatiikirwa. Ngenda kuwa miliyoni 2. Omwana afuna omulimu tatazimuwazireete. Omugala wa minisita muliwa! Miliyoni 2 kwa kala ufiku. Mama Jona, tayambye gwe weka, ayambye ffenna nga family. Teweleeta mu first family. Mukwano mpola, you are abiding Pairosa. Mawulidde. I'm your husband. Honorable, omwana yangamba jamuwa miliyoni 2. Azibola genda mwenna mulaba. Sibo kiri, ziwanike toba ziwera miliyoni 2. Tale bigambo bye kyemba mwagala. Kuba check. Wanika ndeza ako wadde. Check. Towanyika wama jangu. Soko gende wa mama, ati mama yatera okubyangu. Bannanga abenga bitufumba mami kwa omwana awo yamaze okusoma akola outside catering. Aweereza chai bwayise. Nebetaka capital gula amaswani episode kino tuntu wayakutyo so entandikwa tebambizo nazo nabo mwadde balakalamu pituli wazaka lao kaira Entangabuzi yalinnye. atabane chai alimentangabuzi sembere eno muwala komao sente ziteke mmukono gumu. I'm watching you. Are we together? Yes sir. Come. Quickly stand up. Yeah. Later. Why? Tata Jona mukwano. Don't do the temptation. Later. Pozinga goizala. Stange neyanze ke Honorable Minister. Tata Jona. Wewe Honorable Minister, njala kutegeza nti ne musajja mfumbera nino omwami. Sijja kuba mukyala yetwala ng'omwami wantakubuuzizaako genda obuzeeko Honorable. Kidira omubuuzeeko bibyo tomanya anaasiima. Ojakakasa nti sino siruseke pipe. Gende wa Honorable. Pipe eriko ne straw. Buuza ku Honorable ne mami barakallahu fiikum. Nkula msiza Honorable Minister. Ne mami mukwateko nga otoba na msambi. Ayinza onyiiga nno. Mukwateko mumanyi tuli bangabi. Lwaki obuuza daddi yekka? Bannange. Barakallahu fiikum. Mami neyanziza. Watagadde gundi kojaawo wali. Bannange. Kojaawo gangendeyo. Kale komenya wizo yite pale ngandibo come back. Tata Jona mind you come back. Nakaiza kidi wako jao. Oyamba desate ya papo. Legit Document Agency. Lozana pane weru bannange. Bannange abale jiti. Atwaga bantu weru. Yatala bantu weru. Baina office emutundwe. Kati nze mola wange oli bamuwaye nasana. Opposite ne church ya Pastor Wilson Bugembe baina office pala abantu weru barakallahu fiikum. Dadi ntonna kwata musawo nsaba njogere ebikwatako. Nikanjogere nze mumanyi wa kika kyange. Omwami we banyabo ne basebo atubeereddewo nga family eno. Ero yakimanya nti nafiirwa omwami. Gulendi. Ekifaananyi kye. Osiimuza ntuyoza oyo bombo clad. Oyakimanya nti nafiirwa omwami ng'ambeerera omwana wange mu mbeera ey'obulumi. Embeera ey'okujigiriza.
Ebiri kubagasire kindi. Musalaje nakubuuzeko obulumi obwo asobola okuba. Ekyamazima kiriitire giiti. Jagwombolizeko wano omulyebuli ekimala. Legiiti jagumola wange tijja kuba akayimba bugambo n'oba. Teryaga. Ojja mpaka balekirako omugagga. Oluseke! Basebo ne banyabo abantu b'omukina wamuzenga munjogerera mbusiina bakika mukwano nze Justin Bimbega neefula ng'omwavu naye nga tulina kati okubaswaza brother Bikole mbalake that I come from a close family. Yes, kwata sote na mwana malizo mwana kusaba mwana anze kolako malizo mwana ange soko malizo mwana azija byange toza utasende za ruseke soko uo mwana katonda selector musoke mo debali kategori mwana nawe ina musomo sajja sina wengenda banange kubaka imba selector yamirira yayo basema ne banyabo bakuletede surprise kanjirete anisa banange temukuya pressures ndi mukazi wantu uyo Titi banange kali ansiri surprise inja nze nakwate gomo nimba katema mulitera surprise banange mwana no tansaza bana otala jona zongamba temunkubye ntunno sinasondeza abakyala b'omukibiina owulira ekibiina ky'obulaka tebati naabo amajina tugenda abala from 3 tugende 3 2 1 0 Siri na yagenda siri, nzi na yagenda kufuga nga kubaza ne mu matumbi, kuyinze
So